So singa otunuulira olunyiriri olw'ekkumi Bayibuli eraga and the devil that deceived them was cast into the lake of fire. Oyo sitaani omulabe sitaani yabalimba n'akwatibwa n'asuulibwa mu nnyanja eyaka n'omuliro. Ekisinga okubeera nga kya nnaku ng'ate era kyennyamiza kwe kuba nti buli muntu yenna ayagadde sitaani ku nsi n'amakubo ge. Bayibuli eraga nti enkomerero y'omulabe sitaani gy'agenda okumalira n'abo bonna abamugoberera balina omugoberera. Tomugoberera ku nsi kwokka wabula n'okulamula kwe okusembayo gwe yenna amugoberera ku bulamu muno mu bulamu obw'ensi n'eri gy'anaamaliriza naawe olina okubeera ng'okola ki ng'ofuuka kitundu kwekyo. Era ng'abantu bonna abamugoberera tebannaba kusuulibwayo yasookera ddala Katonda asooka na mutwe oyo yennyini yali alimbira ddala abantu yagenda obbakulemberamu olwo babeere nga abadde bamugoberera bagamba Mukama waffe gye tumulabye agenda naffe gye tulaga. Kati bino bikulaga ti ne sitaani akubuzaabuza naye tagenda kubeera ng'awuna okulamula kwa Katonda. Ebintu byonna ebikumalamu n'obeera ng'ogamba nti nze ekyo mba sikikoze sisobola kubeerawo anti ne gundi akikola n'oli akikola abantu bannandowoozaako ki. Ebyo byonna osobola obyekwasa n'ejjukira oyo akulira obbalimba ayina wagenda osuulibwa naye ate buli amugoberera naye alina omugoberera. Bayibuli egamba and the devil that deceived them was cast into the lake of fire. Kati lowooza ku kino nnyanja nga bw'onaalaba amazzi naye ng'amazzi ago gonna muliro. So siina ngeri yonna gye nsobola kikunnyonnyola nnyo okusinga nga bwe nkiraba naye lowooza nti kyewandiise ennyanja naye nga nnyanja ya muliro omuvaamu n'olusu olw'amaanyi oluzibu kubanga Bayibuli ekozesa ekigambo sulfur ne brimstone. Bino ebintu binyooka omukka omubi omuzibu nga teri muntu yenna yandiyagadde gubeeramu. Wano Amerika bwe yali egenze maaso n'okuba nga eteekebwako bomu eri bannalukalala mu mwaka gw'ebbiri mu ogumu, ebyafaayo bitulaga nti abantu ab'enjawulo olw'omukka ogw'obusagwa ogwali guwunya mu bizimbe ebiwanvu nnyo ebyali ebigulumivu bati abantu amu baatuuka n'okuba nga tebatya buwanvu bwa bizimbe ne beewaayo ne babuuka okuva mu bizimbe oba bafa bafiire wabweru ne nga baleme kuba nga bakkiriza okufa nga balaba. Omuntu aba asobola okuva mu kizimbe ekiriko emyaliro 100 nga mukka gwe gumugobye ekiziro nga kye kimuggyeeyo. Kati lowoozaamu ennyanja eyaka omuliro. Wano jjukira nno bino byenjogerako tewaliwo kudduka kasita osuulibwayo obeera osuuliddwayo. Bayibuli eraga n'asuulibwa omwo wamu n'ensolo eyo wamu ne nnabbi ow'obulimba and they shall be tormented day and night forever and ever. Nti ye sitaani naye